nze waliwo omwala awo ku university Yankyaawa bamuyita Karen nali oba na mu second year we nasoko gwa mukwano like real love ekiwala sebo Yankyaawa mbo nali sikituusa Kuntiko mbo sina maanyi mbo simanya ye ayagala sibanya mukole styles ne muganze Karen ezo styles sijja zisobola nekyo kwiri mama yabingane ebyo by'abantu bakulu ne Yankyaawa nazemu musanga wali kubayita ababiri akuba Subaru yango omukono nga nyimirira nyendo okulaba ye muwala gwe nayagala ng'ensemu kubi ne mugamba wamala noddamu amagezi notegeera nti olina kwagala abavubuka balina vision si balina sexy styles. Everybody can offer sex by now because okumala ku omukazi emani akola kitono. If you want to come, you will come. If there are people who make even themselves come without a man. Dirudo. Woya gala kola business etuna mu Uganda tunda dirudo. Women are making themselves come. Kakati, a woman is coming. A man has nothing to do with it. Sex is psychological. Sex abakubwongo. Waliwo mwala gogena ne webaka na emo buliri no olabanga tekigwa ng'owulira tekigwa awunya olusu you will switch off. No olabanga tekigwa nije banyinya abawala mbatuusiza n'olaba ngola abadde alya buli sente zo nga tekigwa bulungi because it is psychological. Kati tosobola kunnenya me I have come, you haven't come. Your mind was not concentrated. To play sex, you must have a concentrated mind. Abamukumwe mugenda mu buliri nga your partners are cheating. I know muntu gwalowooza mu bwongo. Goliano wefulukuta. Hey, kumba yalowooza James. Era tebula abakazi abasiga wende ya coming bayita amanya g'abasajja abalala. Na Mark nga gwe Joseph. Tegeera bakukyawadde.